I, Tebandeke Charles, I swear in the name of the Almighty God that I will give faithful service to this Parliament and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me, O God. Ababaka wa Palamenti 12 olwaleero ne bakomekkerezeddwa ebirayiro byabwe mu butongole enteekateeka ekulungudde ennaku 3. That I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, defend the Constitution. So help me God. Bashira buli amala okulayira ng'awera ku ebyo byagenda okukola era nga bannakibiina ky'enaalemu ab'enjawulo balaze okukwatiza ku Pulezidenti Museveni mu kulwanyisa enguzi. Kiriziganye ababadde tebampaga oba nkumanyi basikumanyi kijje mu bwongo obwo sirina mpalana nange jangu buzi nga bulakatoka wese byagambe Madina saakuwagira naye kaakati ebisuula yaweddewo tutandika okukola tutandikidde luddawa era ngenda kutuuza bachairpersons zibonna despite of their political different affiliations bonna tugenda kutuula tulenge strategies tujjeyo tutya Kawempe South okulabanga tutuuka mu nanoonya mugabo gwa mu gavumenti abaana baffe bangi basomye wadde bazadde baabwe tebasoma Masaka abazadde bangi tebasoma naye ogw'okuwerera abaana bagukoze naye ekyamazima abaana bangi tebalina mirimu mu gavumenti ebintu ebimu ze ngenda kuba emmeeza mu Palamenti engaba y'emirimu erina okwongera okubeera enjerufu mu bitundu byaffe tukyusaako n'okulondoola emirimu gya gavumenti tulabe ng'abantu baffe ab'eggomba beeyagalira mu bukulembeze buddako so nga bwe baatutegeezezza nti omulundi guno tewagenda kubaawo kwebaka kulaba nga tulwana nga saaviisi erina otuuka ku muntu wa wansi emutuukako so bannagomba mbasuubiza bipya ate ku luno nze ndi mupya wanjawulo okubanga ngema ku bibiina ebyabakyala bamamba baife balina ebibiina bingi ate nga bazza busobozi mumala kukulankulana bino bibiina I want to advocate for is to ensure Kigezi region has a regional cancer center to ensure patients who have cancer are able to, have easy access to medication than traveling to Kampala, which is quite so very far. We must admit that university. Simanyo katona anti Parliament yasobodo tuweza 12.5 billion. Ku ground tulina ziraba nti bwe ziri tugenda zikobera kulaba nti ziteekawo omusingo omulungi omugumu nga baze batusuubiza ensonga y'university eyo kyekibadde kyoto ky'abantu b'ebunyolo kyetugenda tuteekako nnyo amaanyi essira kulaba nti kifuuka reality. Waliwo nsonga ya maternity ward ku referral hospital. Bannakibiina ky'NUP ab'enjawulo abalayidde leero batubulidde bagenda okukola okuli Charles Tebandeke, Zambali Bulasio Mukasa, Saz Godfrey, Serukenya David, Nasolo Eugenia ne Nantongo Fortunate era nga balaze okusimba Nakakongo bwe kutuuka ku nfuga egoberera ssemateeka. Tubiremu belungi byerere era nga bwembadde nkola bamayindi mukyala mukozi naddala ayagala ebyenkulaakulana bannamasaka nga bwe nabasuubiza mu manifesto yange ngenda kukwongera okubaawo enkumbi emmwanyi nyambeko abakyala baffe mu bibiina eby'obwegassi n'okuyambako bamulekwa so mbasuubiza abakyala tebyabuna district yonna kino ekisanya ngenda kakasa nti ebibiina byonna mu district mbitambula nga tuteekawo enkulaakulana kubanga ndi mbaka mukyala naye bwe ngenda bikola kubanga bannakyo tebakimanyi nti eddoboozi lya mu Palamenti Nantongo kasita abeerayo ligenda kutuuka mu buli bwetaavu ebyenjigiriza ebyobulamu ebyenguudo eddoboozi lyo mbakakasa. Katonda yankubako enfuufu nga bwenkolera abantu n'olwekyo mbasuubiza saavisi nga bwe mbadde nzibawa bwe zigenda okujja n'okwongezaako ku ambulance zibeere nnyingiko okusinga ne bwe zibadde. Ensonga ezigenda okubeera mu kisanja kino ebigenda obbaluma byonna temubinenyeza ab'opposition mwabirabye nga basayininga eggulo manifesto neggwa bulungi nnyo oli ne bamu emyaka emeka ekisanja kino njagala kwogera n'ekibiina kyange ky'NUP baganda bange ab'opposition n'ab'NRM kubanga bye twogerako babiraba bampa akalulu ak'obwa deputy speaker nsobole okujjayo muganda wange Thomas Tayebwa kubanga bw'abanga w'NRM nga ate ne mukama we w'NRM awo banga alunze enkoko n'enkofu ng'olowooza byanjawulo ng'ate byenkana bifaanagana. Manyi na buli kimu oba okitya neesuubiza bannagomba omubaka wa Palamenti akola emirimu ena akiika kubanga ffenna tetusobola kujja n'ayisa bajeti y'eggwanga n'ayisa amateeka amalungi nga teyeekubidde. Kakati obuyinza butandise okuteeka bateeka nga buva mu famire okudda mu famire
bannayuganda tulina okwongera okubalaga nti ffe tukyanywedde eggwanga lino lye twalonda terina kubanga famire emu yeekulembera weetaagawo obukulembeze obuva mu kitundu ekimu okudda mu kitundu ekirala. Ababaka awamu 527 be bakuye ebirayiro oluvannyuma lw'omu ku balondebwa Dr. Micheal Bukenya owa Bukuya County obutalabikako ng'ate yali omubaka omukyalo wa Kalangala era yali azzeemu okulondebwa mu kifo kino Hellen Nakimuli yava mu bulamu bw'ensi eno gye buvuddeko. Palamenti eno 12 esuubira okutuula okulonda sipiika n'omumyuka we ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi guno olwo nno eryoka etandika emirimu gyayo mu butongole. Ssabugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV amalindirire. Webale nnyo Ssebugenyi Joseph.